Falida Chichoncho mutuze ku kyalo Ntongame ekisanga mu Ggombole Bugango mu disitulikiti y'Eshema lwanagana obulamu obulaba mu dduli ya gavumenti y'Ekabuka Center for okumutandisa okumiddagaliriza akawuka ka Mukenenya bwe yali olubuto emyaka 6 egiyise. Natuukayo mu ddwaliro ne bankebera. Bwe baamala okunkebera ne bangamba nnyabo olina akawuka ka Mukenenya. Okuva olunaku olwo lwennyini ne agamba tulafu lw'addako abasawo tebaddamu kumukibeje ne basikira nga bamweddagala okutuusa omwezi ogw'omwenda omwaka guno byatandika okulwalalwala. Nimbeera nga nira ninzaala omwana bwe namala omuzaala ne bamuwa ne batuwa septine naye n'amadagala gange gali wana amaaso gafuka ga kyenvu era bwe yamuzze mu ddwaliro limu abasawo ne bamugamba nti bagenda kumujja ku ddagala. Bamutegeeza nti bali bakola nsobi okumugamba nti alina akawuka kalwaza Mukenenya. Ne bamala okumpa results n'angamba Farida toyina bulwadde bwonna bw'oyina bwa siriimu. Eddagala ndaba gye liri yonoona kibumba kyo n'ensigo. Kati eddagala gyalireka wano ndikugyeko. Oluvalwe byonna Kiyonki agamba nti mu kiseera kino takyalina kyasobola kwekulira kubanga eddagala lyamwokya ekyaviirako nebba okutunda ekibanja kyabwe okumujjanjabisa. Singa nnyo okunnuma bwe navaayo mu ddwaliro n'essaawa y'akakati. Sina kyenkola, sina maanyi, sifunanga mirembe, ndi awo ndunzibwa mu lubuto wano wannuma. Alungamiza nti omusawo yamutuusa ku mbeera eno yamwesamba n'amutegeeza nti addeeka atandika okulya ebibala. Agamba nti n'ab'ekika bamwesamba oluvala okutunda ekibanja okujjanja mukazi we nga baagala mugobe wabula agezezza kutuukirira buyinza mu disitulikiti y'Eshema n'atayambibwa. Kino ekibanja kinatunda nakitunda miliyoni 3 nezo ate nawo nakitunda miliyoni kibanja kinene nnyo naye olw'okuba nali siina bwe nsobola kufuna buyambi nga siina muntu yenna asobola kunnyamba ne bwe ba famire yaffe yanvaako baŋŋamba omukazi mugobe ne ŋŋamba sobola goba mukazi wange. Abatuuze n'ab'enganda ba Kiyonki bavumidde abasawo abamutuusa mu mbeera eno. Nandisabye abasawo bakola ekintu kino gavumenti bakangabulwe mpozi n'ebipapula byabwe babakole ki babajje mu madwaliro. Omaze obudde ng'omize eddagala likosa obulamu bwo kati ate ne bajja ne bakugamba tolina bulwadde kiba kitegeeza nti oba tebali qualified. Malajinda bazitese okubadduukirira kubanga mu kiseera kino tebalina buyambi bwonna ne basaba gavumenti ebeeko kyekolawo. Badde nsaba abantu abanaabali bonna abalaba mu nnyambe nsobola okumpa kasene nsobola olabirira omukazi ono. Wana akulira Taso Embala AJ King alambuludde nti okumira eddagala lino nga tolina kawuka kyabulabe nnyo ng'oyinza n'okufa. If you continuously take those drugs when you are not infected, when it has nothing to do in your body, then of course the liver will be getting damaged and those other organs within the body. It is not good. Damba Weasel yakusakidde Guleno ku Lwabukede TV.